The Newsroom, where untold story is revealed. Mwagamba akakundi kamwe nti okusiba abaana bano bizinesi ya Kyagulanyi. Era tukugamba n'abasigaddeyo bokyakutte bate bizinesi egwire ddala. Enta bamaze kuba sayiningisa bintu babikola tebabikola ekyo tewali amanyi ne bakase babikusayiningisa n'obikkiriza tibakitegeeza nti oli omuwadde omwaganya okutegeeza abalala nti kibali bakuvunaana bakolaki wakikola ate nze so luli muteesa gye nali njogerako temwalimu ebyo bya biwandiiko naye kakati wano bafulumye basayinize balayidde. Byonna musobola obizanyisa bano betuyita bannakatemba b'ebyobufuzi bazanyisa kubanga bo babeerawo kwogera naye Museveni kyolina okumanya gwe nga munnamawulire waliwo byatidde. He thinks now himself and his group are candidates of exile. Omubaka Lutamaguzi Semakula ankugambye wuno akyakoze Abedi Bwanika mu studio za TV olwaleero kibadde kika atuyinza okubeera nga mu Luganda tukiyita kijjobe kuno kubeera akuvulunga wakanzu anti abali eyo ne beerolera ku ebyo bibaba bagenda mu maaso n'okubeera nga balaba. Nze Deni akutuusaako ensonga tuli ku Beyond the Newsroom gwe makoto. Omubaka Lutamaguzi Semakula avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga atabuka ng'agamba abo bonna ababadde bagenda mu maaso n'okubeera nga boogerera Kyagulanyi kwoteeka ekibiina kya Nuupu ku basibe abateereddwa. N'abagamba makasita mwayogera dda nti abasibe banaino bizinensi ya NUP bonna nno ne be mwasigazza bababiyanga bamacete mugende mu maaso n'okubeera nga mubata bizinensi egwire ddala ereme kubeera nga eyimirira. Lwaki bizinensi y'omuntu wabavuganya ate mugenda mu maaso n'okubeera nga mugireka eyimirirewo? Bigambo bya Honorable Lutamaguzi era nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu kambikuweekoko obiwulire wabula video eno soko jimpereka like bwogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ku buli sekinoomu gyali eyo n'abanga agiraba mu ngeri emu gwe yakasooka olaba video zaffe enkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu soko subscribinge bo subscribinga ate nno oba otuuse ku kinyusi kya program. Kankuwa ebigambo bino obiwulire. Mwagamba akakundi kamwe nti okusiba abaana bano bizinesi ya Kyagulanyi. Era tukugamba n'abasigaddeyo bokyakutte bate bizinesi egwire ddala. Olidde mukulu kuba manyi otulaba wagamba n'akabinja kamwe akawamba abantu nti Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Aba n'akabinja kamwe akawamba abantu okukwata abaana bano bizinesi ya Kyagulanyi n'abasigadde basumulule bizinesi egwire ddala kubanga ffe tukimanyi these Ugandans are totally innocent. Ebigambo ebyo bwe bityo bwe biri era saagala kubeera nga mbiddamu kubeera nga oba oliawo mbyogera kaakati nno omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Abedi Bwanika afuddeyo n'ategeeza n'agamba nti okuteebwa kw'abasibe ba Nuupu ekyo kiraga nti gavumenti yasikuwalinze kubanga ye yabatadde era nga yabasayiningisiza ebipapula. Wano nno Lutamaguzi wamubuuliza mpozi amakomera gaanigo era ani yabasiba. So ebigambo bya Dr. Abedi Bwanika ebyokubalaata nga kwoteeka oba oliawo n'okubeera nga atyoboola abakulembeze b'ekibiina kya Nuupu abibina okukambikuwe omanyi bagamba Abaganda nti gy'ova toyombye oba oliawo gy'otera okudda naye ono kyetutegeereddeko kati nti alinnye mazzi oba oliawo nga tannasena. Anti mu byobufuzi gw'ovuganya naye aba ayagala kusikowalinga bye bayita ebyobufuzi akozesa buli mpiki yonna gy'ayina. Kakati wabaddewo ekizibu nakyo nankirengedde ku social media nga ndaba abantu batandise okwemulugunya baga nti
Sewanyana Honorable Sewanyana ne Honorable Segirinya bwe bateebwa wabateebwa batibwa byateebwa kati nabyo bizibu ne bateebwa point yali yakola ki yakuteebwa tebayanirizibwa bano mwabaddemu abayaniriziddwa nenga ate nabo bateereddwa buteebwa kati nakyo nekireetamu okwekanga naye oli asikowalinga tasobola butasikowalinga nga yabakuteeredde mu nte eyo kuba enta bamaze kubasayiningisa bintu babikola tebabikola ekyo tewali amanyi ne bakase babikusayiningisa n'obikkiriza kibakitegeeza nti oli omuwadde omwaganya okutegeeza abalala nti kibali bakuvunaana bakolaki wakikola ate nze so luli mu nteesa gye nali njogerako temwalimu ebyo bya biwandiiko naye kakati wano bafulumya basayinize balayidde ne be balayidde sipapula sinakirabako. Kinajjukirwa nti Dr. Abedi Bwanika ono yeesimbako ku kalulu ak'okuvuganya ku mukulembeze w'eggwanga teyaweza yadde 1% amugenda mu maaso n'okubeera nga alondera yagwa omugalatiya ono n'agezaako okwesimba okubaka bwa palamenti okumala ebisanja ebiwererako ddala nga tayitamu wabula ku mulundi guno olwakyagulanyi yagenda mu maaso n'okubeera nga awangula obwa MP kimanya kabonera era nga yakulembera eyo naye oluvannyuma lwe baafuna obutakkaanya ku kitebe kya Nuupu ne Mathias Mpuuga Nsamba ne basalawo omudumu ogukyusiza abo abaali bakama baabwe. Kaakati nno omusajja mukulu wamanyikiddwa nga Lutamagozi agambye keetonyeka gwake Mzee Museveni bino tobiyita bya 86 nedda bannayuganda babuufu tokyayina bbeera ng'obabuzaabuliza mu bukodyo oba oliawo bwefaananyirizaako bwe butyo. Mwami Museveni kyeyerabidde nti tetuli mu 86 abantu gye babeeranga nga babongoota buli step jazzaako tumulaba nga bwe yali azanyidde ku Kyagulanyi alina emmundu bambi ne bavaayo bonna ba state operatives deep state agents bonna ye Kyagulanyi alina emmundu ne tumugamba sebo n'ofa kimunonga ne tumubuuza n'essaawa ya leero emmundu gye wasanga ne Kyagulanyi wabikomyawa kuba ffe tukimanyi nti at this time they are panicking tebamanyi kiddako ne we bali tebamanyiiwo eggwanga lyonna balinya gguludde liweddewo abantu babakyaye abavubuka babakyaye kati even Museveni fears his own shadow niwe kiitaaga wewe nani nibamugaa muzeeyi ekyo kisiikirize ekyo kyokanga kakati omuntu bw'atuuka okubanga atya n'ekisiikirize kye bingi bikyeyongera okubaawo era waliwo ebintu bano betuzanyisa bano bazanyisa obugologosi bwe bazanyisa Besigye twamusanze lemundu n'omubuuza wano osobola okuyitayo ku migration ffe ne bw'oba n'ekikwanso bakuzaamu mukuuma ne bakugjamu omusipi ne bakugjamu n'omugaga kano kapeesa bakakolera ku mpale tukalabe mbu ne batuuka ne ku migration y'e Kenya nayo neebongoota munayo neemuleka kati bino byonna musobola bizanyisa bano betuyita bannakatemba b'ebyobufuzi bazanyisa kubanga bo babeerawo kwogera naye Museveni ky'olina okumanya gwe nga munnamawulire waliwo byatidde. He thinks now himself and his group are candidates of exile. Era ffe kyetugamba nti gy'otega amaggwa ojja gasangayo Sseruganda gy'otega amaggwa eyo ojja gasangayo kubanga bonna bamwetoolodde kati beeraliikirivu nnyo bye bakoze bannansi ekiddako tebakitegera balooza are they going to exile? How will they leave their properties years zino zonna ze bakuŋŋaanyiza for 40 years? Kati ebyo be batandise okuzanya Besigye oyo gwolaba enkola ye ebadde erikkiriya ali resistant naye ne bwabeera mulamuzi ebyo bye bamutaddeko akugamba nti kino kiscript kyofumba nga tekijja kugguka kifirimu nakyo kiyita firimu eyo firimu eyo sikiriyo eyo firimu yaabwe nga bwe tusoma ebi Nigeria nga baani ba actors mu firimu anti ba actor balaba omwogezi w'amagye nawulidde agamba mune bwobeera wa simanyi ani omukulukulajje ntujja kukimayo bwe kimanyi nti nawe anytime you can go into exile ne bakuyiggayo kubanga these are citizens of Uganda. Omuntu bw'abazizza omusango kati gwebuza bamukomezaawo batya wano bamuyisiza ku immigration kuba bw'oba okomawo ng'ofeeri bakuyisa ku immigration
babuze ba immigration mamulabyeko wano kababega bamuyisizze eno mu kyameno eno babusiya gye bamuyisizzeeyo kubanga nze nga Lutamaguzi asomye abasajja bano I will never expect any justice from them. Era ne bwajje wake wange nga mutegedde omu ku bo mbagamba abantu bukamera muziteekeko nebadde tetera kubeera ku mugiteekeko gutya nnyo kikutya ffe tubategeera mu ngeri yemu Lutamaguzi ategeezezza n'agamba nti Museveni bw'oba oyagala ng'olowooza nti tosobola kuvaako no matter nti strategies ate ezo zokola nti oli mu buddewo bwa kawungeezi onaatera okunyuka wabula zo zijja kubeera nga zikwejjirako. Bigambo bya Honorable Lutamaguzi Ssemakula. Do you think it's time you change the strategy? Strategy kukyusa ono bw'abaganya okukyusa mu nkola nga lowooza enkola gye yakolesanga mu nsiko ey'amaanyi kuwamba n'amaanyi na bukimu maanyi abakuvuganye bakoleko n'amaanyi bwalowooza nti strategy ekyakola yejja mukyusa kati mwe wano mubalabanga ab'amaanyi ennyo kubanga bakyalinayo akadde katono bwana Museveni akimanya ali mu kawungeezi ke enzikiza emukwatiridde kati bano abamuli wano ku lusegere bano bawololebe bamugamba zeeyo tuleese otya enzikiza kati oyo mulindwa bw'eba ggaali abanga lukoba eggaali mu ngeri y'emu Abedi Bwanika avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga akakasiza ddala ng'agamba nti newankubadde baatereddwa naye ate nina bye nnalabye ebiri okulimba n'obulimba obujjuddemu naddala nga Lutaaya ayogera kw'oteeka n'abakulembeze mu kibiina kya NUP. Era ebigambo bya Abedi Bwanika kambikuwe naawe obyewulirireko ate omusajja omukulu ono. Nalabyemu nga bagamba waliwo omuwala ono omuwala we yaani erinnya Olivia Lutaaya nti bamutadde ate emmotoka zaali zimukutte ne tumugyawo ne booda kati nkola eyo baana abakwata bakukwata osobola okugyawo omuntu ne booda n'odduka naye ogamba nalabye waliwo ebirungo ebyongerwamu nga tibyetaagisa bamutadde ku biwandiiko byabwe tosobola gamba abo aba security bwali bwe bakutadde ate badde tebasobola kukwata. Olivia Lutaaya kukyala yekyogeraga nti ye kasita yabalenga batandise okwagala okuddamu okukwata n'adduka emisinde tebamuddusaako goboba okiraba kiyingira ne mu butwego nti wali bwe bakutadde ate kakati bwe baagala mukwata nga kyebagala nga bwe bamanyi balina obusobozi obukolaki nalabye simanyi kyebitegeeza ebyo ebirungu naye nalabye ebyongeddwamu nga BTN Media Beyond the Newsroom nzedde niyo akutuusaako ensonga mu nsonda ez'enjawulo tugamba nti ffe ku Beyond the Newsroom tukutuusaako ensonga wo mu comfort zone yo w'osinzirira ffe tubategeera kubanga gwe Museveni kyata kugamba nti buli waalo beesi gye bamusuubiriza nti akuŋŋaanya buyambi bwa ssente si bino bya mmundu bino nawe bajja bikuteekako nga boolaba nga bano abaana boolaba bajjuza aba NUP mu makomera twabasanze n'ebyambalo n'omubuuza tulage ku kyambalo ky'amagye kye bamusanze nakyo nti akakofiira kaliko people power n'okawo wa milita nti enkofiira yo milita nagayo enkofiira yaffe oba otegeera ne bateeko obunanka bw'amasasi mu maka g'abaana ne bakomawo ne babagamba nti ate mukome omwogere ojjukira kino ekivubuka kye bayitanga Mwesige kye bazanyisaako firimu emabegakawo kye bagamba kigendo gayo nti bakwokeza paasi kyakomawo ne kigamba tebansasudde bano abasajja babi nnyo era nkirabye bwe nsoma layini zaazo zifaanana na kino ekivubuka ekirala ekiri mu kusamula ebigambo ebiyitirivu ekyakava nakyo mukomera kakati nze nkugambye kivubuka kitegeeza ekigimu kati nkugambye owuliriza bino wammanga nga mmaliriza nti ezo geemu za Museveni bulijjo zaazanya era tezigenda tuli ku script muli ku script ate you never know even you be part of that script any day anytime. Lwaki sibasiibulira wano ate ne tusinkana mu mboozi zaffe endala ezigenda mu maaso n'okubeera nga zigoberera ku mukoti guno. Mutakuumira mpeera abankuumire mbaagaliza ebyo bye munjagaliza ate mbakuutira okwekuuma kubanga akadde ke tulimu oba oliawo si kalungi nnyo nnyini ddala naye ate obulamu bwo kyekikulu era kyekisookerwako. First protect yourself nga tonnaba mu mawulire tugamba nti first protect your life
before you gathered a story oyina sooka making sure nti oli safe then n'olyoka ogyeyo kamera n'oshootinga ofune story cause omulwadde oba omufu tatwala story ekyo nno mufunemu mmwe ekyokuyiga nakki kye mujjamu tusinkane mu mboozi zaffe endala eziddako ku mukutu guno Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.